kale andike. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah hamdan kathira kama amara wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la riqama liman jahada wa kafara wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yawmiddin. Baganda bange mwenna batuliriza, oluvannyuma lw'okubalamusa n'ekiramuso eky'ebbeeyi n'okutenda ow'ekitiibwa Allah jalla wa ala n'amatenda amalungi agayitiridde nga bwe yalagira, era nga nkakasa titewali ateekeddwa kusinzibwa okuggyako wa kitiibwa Allah jalla wa ala mu bwomu bwe, nga nkakasa nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama muddu wa Allah ate era mubaka we, okusaasira n'emirembe ebeere gy'ali n'abantu b'enju ye wamu n'abakyala n'abaami abaamukkiriza ne bakola naye eddiini eno Busiraamu, na bonna abatambulira ku nsomesa ye, ku njigiriza ye paka olunaku olw'enkomerero. Alhamdulillah, olwaleero ekyokwejjukanyako kyaffe kigenda kubeera nga kitambulira wansi w'obulungi bw'omusiraamu agasa abantu. Omusiraamu senga avaamu emigaso nga gidde eri abantu, obulungi bwe mu maaso g'ekitiibwa Allah jalla wa ala bw'alina okwawukana ku basiraamu abatalina migaso gyonna gye bavaamu kudda eri bantu. Eddiini yaffe Busiraamu eno wakitiibwa Allah jalla wa ala gye yatusiimira mu nsonga ennyingi Allah jalla wa ala ze tuteeramu n'azitwagaliza tubeere nga tuzikola. Emu ku zo y'ensonga y'okugasa abantu n'okubeera mu nsonga zaabwe, fadail nafa'i nnas wa qada'i hawaijihim, obulungi obudde eri omusiraamu agasa abantu ng'ate era asobola okuyimirira nabo mu nsonga zaabwe. Okumanya okugasa abantu kya bbeeyi. Hadithi eva ku sahaba ayitibwa Ibn Abbas radiyallahu anhuma atunyumiza n'agamba nti omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallama yagamba, man istata'a an yanfa'a akhaahu falyaf'al. Nabi sallama yagamba nti omusiraamu yenna asobola okugasa, okubeererawo muganda we. Nabbi yagamba nti akikolanga. Lwaki akikolanga? Olw'obulungi bwe kirina mu maaso g'ekitiibwa Allah jalla wa ala, olw'obulungi bwafuna mu maaso g'ekitiibwa Allah jalla wa ala. Okumanya okugasa abantu nsonga nkulu, mu nsonga enkulu ennyo. Wakitiibwa Allah jalla wa ala mu Qur'ani yateekamu aya 3 nga zinnyonnyola obukulu bw'omuntu yenna agasa abantu. Aya esooka mu suratul Hajj, Allah jalla wa ala ayina aya gye yateekamu nga kyali kiragiro kye yalagira abakkiriza okukola, bwe yagamba nti ya ayuha alladhina amanu, abange mwenna abakkiriza,
irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu alkhayra la'allakum tuflihun. Yagamba Allah jalla wa ala, ya ayuha alladhina amanu, abange mu abakkiriza, yakowoola abakkiriza bonna we babeera bali. Bwe yamala okubakowoola ng'akozesezza lafuzi eyo n'abalagira ebintu bisatu mu aya eno. Ekintu ekisooka yagamba nti irka'u wasjudu, mukutame ate era muvunname. Amakulu yali alagira baddu bakkiriza kubeera nti basaala. Article 1 mu aya eyo yali eragira abantu kusaala. Irka'u wasjudu ng'atulagira kusaala, kubanga okuvunnama n'okukutama byombiriri bikolwa bya swala. Bwe yamala article 2 akawaayirako okubiri mu aya eyo, Allah n'agamba nti wa'budu rabbakum, mumusinze Allah mu bwomu bwe nga tagattiddwako kintu kyonna. Amakulu ibadaatu ez'enjawulo zonna nazo n'azireeta mu katundu ak'okubiri mu aya eyo. Bwe yamala n'aleeta article 3 mu aya eyo, akatundu ak'okusatu, n'agamba nti waf'alu alkhayra, mukole ebirungi. Ibn Kathir bwe yali avuunula akatundu ako waf'alu alkhayra, yagamba nti mugase abantu, mukole ebintu ebivaamu emigaso nga gidde eri abantu. Kikulaga obukulu bw'okugasa abantu nti bw'abanga wakitiibwa Allah jalla wa ala mu aya yateekamu obutundu busatu ng'asoose kowoola bakkiriza by'abaagaza bakole. Akatundu akasooka ne kaba nga kadda eri swala, akatundu ak'okubiri ne kadda mu kusinza okw'enjawulo, akatundu ak'okusatu n'abeera ng'akataddemu ng'atulagira kugasa bantu. Era kyova olaba okumanya ensonga y'okugasa abantu nkulu. Era mu suratul Qasas Allahu jalla wa ala bwe yali aleeta aya endala yaga nti wabtaghi fima ataaka Allahu daara al-akhira, byonna Allah byakuwadde ng'otandika n'obulamu bw'olina okubeera nti oli mulamu. Herefe, oli herefe bulungi, toyina bikusumbuwa. And whatever you own, whatever you possess, byonna Allah jalla wa ala agamba nti wabtaghi fima ataaka Allahu daara al-akhira, binoonyeemu ennyumba ey'enkomerero. Byonna by'olina mu bulamu byonna binoonyeemu ennyumba ey'enkomerero. Naga ne wala tansa nusibaka mina dunya, teweerabira mugabo gw'olina ku nsi. Akatundu akaddako naga nti wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka, wa ahsin, longoosa amakulu, gasa abantu, beererawo abantu, kola ku nsonga z'abantu, abantu babeererewo, bayiirewo omubiri. Kama ahsana Allahu ilayka, nga naawe Allah jalla wa ala bwe yakulongooseza n'akubeererawo n'akufuula ekyo ky'oli. Obu bwonna bwonna bukulu bwa muddu omukkiriza omusiraamu okugasa abantu. Y'ensonga lwaki Allah yateeka essira ly'amaanyi ku nsonga eyo. N'aleeta aya ey'okusatu ng'atulaga obukulu bw'omuddu okugasa abantu. Nabbi Isa alayhi salaamu nti ensonga zizeeyogera ng'akyali mwana muto, nga yakazaalibwa wannaku bunaku. Abantu bwe babuuza maama we ebikwata ku mwana, Allah okwogeza omwana ono ayogere, statement ziyafulumya nga wa lunaku, emu ku zo ziyafulumya statement ng'ekwata ku kugasa abantu. Bwe yagamba nti nno Allah jalla wa ala aŋŋambye, oba Allah jalla wa ala anfudde kino, qala inni abidullahi atani alkitaba waj'alani nabiyya. Ne bwe yamaliriza ebintu ebisatu ebyo ebyasooka, abidullahi, ndi muddu wa Allah, atani alkitaba, ampadde ekitabo ekyokubiri, waj'alani nabiyya, anfudde nabbi. Ensonga ey'okuna Allah jalla wa ala gye yayogeza Nabbi Isa alayhi salam yagamba nti waj'alani mubarakan aynama kuntu,
wajaalani mubarakan ainama kuntu. Allah nfudde wa mukisa. Ibn Kathir bwe yali avvuunula aya eyo agamba nti wajaalani mubarakan, Allah nfudde wa mikisa, yavvuunula nga agamba nti Allah kye yali ategeeza mu kyo ekyalimu wajaalani nafian linnas, Allah nfudde wa mugaso amakulu nga nina okugasa, nina okubeererawo abantu ainama kuntu, buli wonna wonna we naabeeranga ntuuse, buli we naayitanga wonna, we naatambuliranga wonna, nina okubeera nga ngasa bantu, nina okubeererawo abantu. Ebyo byonna byonna baganda bange kikulaga obukulu obw'omuddu okugasa abantu, kikulaga obukulu obw'okugasa abantu mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla wa ala. Kyova olaba ku mulembe gw'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallama, hadithi ya Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma atunyumiza naga nti jaa rajulu, yajja omusajja munnamalungu munnakyalo, najja wali Nabbi sallama, ekyali kimuleese ayina ensonga ze yali ayagala okumanya okuva eri Nabbi sallama. Era omusajja ono olwatuuka kyava abuuza Nabbi sallama ebibuuzo byali bibiri. Ekisooka yamugamba nti ya Rasulallah, ayu nnaasu ahabbu ila llahi, ayu nnaasi ahabbu ila llahi. Ekyokubiri namubuuza wa ayu al-a'mal ahabbu ila llahi. Yamugamba nti no, muntu ki omusiraamu asinga okubeera omuganzi eri owekitiibwa Allah jalla waala. Yayagala okumanya omuntu omusiraamu asinga okubeera omuganzi, asinga okwagalibwa n'owekitiibwa Allah jalla waala. Ekyokulabirako nti singa tubadde bakuŋŋaanya basiraamu bali mu kitundu gwampuliriza bandaba woowangaalira, nga twagala tukozese minzaani tupime tulabe ku bonna ani asukkulumye mu kwagalibwa n'owekitiibwa Allah jalla waala, ani asukkulumye mu kubeera omuganzi eri Allah okusinga ku basiraamu abasigaddewo. Kyekibuuzo kyonna kyeyabuuza. Yayagala okumanya omuntu omusiraamu asinga okubeera omuganzi eri Allah jalla waala, era nayagala amanye na mulimu ki bwe gubeera nga gukoleddwa omusiraamu Allah jalla waala gwasinga okwagala. Nabbi sallallahu alayhi okuddamu omuddu ono omusiraamu ono munnakyalo ono munnamalungu n'amugamba nti ahabbu nnaasu ila llahi anfa'uhum linnaasi, ahabbu nnaasu ila llahi anfa'uhum linnaasi. Yamugamba nti omuntu omusiraamu asinga okubeera omuganzi eri Allah yoyo agasa abantu. Omuntu omusiraamu asinga okwagalibwa Allah, the most beloved Muslim person to Allah is he who benefits other people. Ye ansa ya Nabbi sallama ye yaddamu ng'addamu omuddu ono amakulu. Buli lwogasa abantu kikuleetera okubeera ahabbu nnaasu ila llahi. Buli lwogasa abantu n'obeererawo abantu. Enjogera y'ennaku zino ey'abavubuka bagiyita kuyiwawo omubiri. Bw'obanga osobola okuyiirawo abalala omubiri, kikuleetera okubeera ahabbu nnaasu ila llahi, kikuleetera okubeera omusiraamu asinga okubeera omuganzi, asinga okwagalibwa n'owekitiibwa Allah jalla waala. Kyova olaba mu version endala ya hadithi, mu riwaaya endala ya hadithi, Nabbi sallama yagamba nti almu'min, omukkiriza omulungi, omusiraamu omulungi, ya'alaf wa yu'laf, yoyo akolagana n'abantu ate nga naye mwennyini akoleganika naye. Enkolagana yo, relationship yo n'abantu eri etya? Bwe olaba nga relationship eyo nnungi, kikulaga nti n'oli mukkiriza mulungi, oli musiraamu mulungi. Naye singa otunulira relationship yo nga si nnungi, lwaki Nabbi yasoosa ekyo? Yasoosa ensonga nti akolagana n'abantu ng'ate naye akoleganika naye, kubanga kiri tosobola kubeera anaagasa bantu ng'ate enkolaganayo n'abantu njabayaba, nnafu, erina obuzibu. Nabbi n'agamba nti wala khayra, taliimu kayitibwa kalungi konna omusiraamu man la ya'laf wala yu'laf, atakolagana n'abantu
ate nga naye mwennyini takoleganika naye. Kitegeeza nti omusiraamu omulungi, omukkiriza omulungi abeera flexible, mwangu. Obwangu bwe bwalina bumuleetera okubeera nga mu buli society y'abantu w'omuteeka afiitingawo. Omusiraamu omulungi, omukkiriza omulungi bw'obeera nga omutadde mu bantu oba bakuze mu myaka abajjaamu kubanga ali flexible. Bw'obeera nga abadde awangayira mu bakuze mu myaka, mu bakadde ajjaamu kubanga ali flexible. Bw'omuteeka mu bavubuka, omukkiriza omulungi, omusiraamu omulungi ne mu bavubuka ajjaamu kubanga ali flexible. Bw'omuteeka mu baana abato, omukkiriza omulungi, omusiraamu omulungi ne mu baana abato ajjaamu kuba mwangu. Mu banne abasiraamu banne mu society ey'abasiraamu, omukkiriza ajjaamu kubanga mwangu. Hatta ne bw'obeera ng'omutadde mu society etali y'abasiraamu era ajjaamu kubanga mwangu. Ayina okubeera ekyokulabirako ekirungi eri abantu abalala abasigaddewo okubeera nga bamufaanana. Singa obeera nga toli mwangu, kabonero akalaga nti obukkiriza bwo, obusiraamu bwo buliko ekibuuzo kinene nnyo ky'olina okubeera nga weesotinga. Sometimes osobola okubeera awo, nzenna abantu bembeera nabo, nosobola okubeera n'omusiraamu, bw'omala okubeerako naye omulala bw'akusanga n'akubuuza ekibuuzo nti naye gundi oyo owangaala otya naye, gundi oyo okolagana otya naye. Ebibuuzo ebijja ebiraga nti oyo owangaala otya naye, okolagana otya naye, bibuuzo ebiraga nti ali complicated. Kati ebyo ezo si quality za musiraamu, za mukkiriza kubeera nga ali complicated. Omukkiriza ateekwa okubeera nga ali flexible, nga mwangu mu mbeera zonna zonna, mu sizoni zonna, mu buli wamu wonna w'omusanga, naye ate tekimuggyako kubeera na principle ze, naye ng'ateekwa okuba nga mwangu. Nabbi sallallahu era agenda maaso n'agamba nti wa khairu nnaasi anfa'uhum linnaas, wa khairu nnaasi anfa'uhum linnaas. N'agamba nti n'omuntu omusiraamu asinga okubeera omulungi ennyo mu maaso g'ekitiibwa Allah jalla wa ala, anfa'uhum linnaas, yoyo asinga okugasa abantu. Kati laba Nabbi yaleeta version bbiri eza hadithi. Esoose agambye nti ahabbu nnaasu ila llahi anfa'uhum linnaas, omuntu omusiraamu asinga okubeera omuganzi eri Allah, yoyo asinga okubeera ng'agasa abantu. Mu version eno ey'okubiri n'agamba nti wa khairu nnaasi, n'omuntu omusiraamu asinga okuba omulungi, the best Muslim person to Allah is he who benefits other people. Omuntu omusiraamu asinga okubeera omulungi yoyo agasa abantu. Nabwe kiti osobola okutunuulira nti emigaso gyo gy'olina mu society gye giriwa, emigaso gy'olina eri abantu gye giriwa. Singa Allah aba akujjuludde n'akugjawo, singa Allah aba akusengudde n'ova mu kitundu w'owangaalira n'odda mu kitundu ekirala, abantu basobola okukumiisinga, abantu basobola okukusubwa olw'emigaso gye babadde bakufunamu, oba abantu bajja kuwummula buwummuzi. Which of the two ekigenda okuhappeninga? Abantu bagenda kukumiisinga olw'emigaso gye bakufunamu, oba abantu bagenda kuwummula olw'ebizibu bye babadde bakufunamu? Osobola okwejajinga n'olaba. Okumanya kigambo kugasa abantu kya bbeeyi nga Allah jalla wala yakiwa enkizo. Nabbi sallallahu yagamba nti inna lillahi khaliqan, wakitiibwa Allah jalla wala yatonda abantu, ne mu bantu abatondebwa Allah yabakategorizinga, yabateeka mu miteeko nga gyanjawulo. It's better for you to know where you are belonging. Ogwa ludda wa, gwe oli mu muteeko ki, oli mu muteeko ki? Nabbi sallallahu n'agamba nti mu bantu bano abatondebwa mulimu abantu Allah be yatonda with the purpose, n'ekigendererwa n'ekiruubirirwa nga kyekiriwa li hawaiji nnaasi. Khalaqahum, yatonda abantu abo n'ekigendererwa li hawaiji nnaasi,
basobole okugasa abalala, basobole okubeererawo abantu. Era Nabbi sallallahu agamba nti abantu bonna Allah be yatonda n'ekigendeerwa ky'okugasa abantu. Yafuzau nnaasu ilayhim, abantu ababeera n'ensonga zaabwe, ababeera n'ebyetaago byabwe, babanoonya, babakubira ku masimu, babasalako, nga bwera enjogera y'abavubuka. Osobola okwebuuza, gwe wowangaalira eriyo abantu bonna bakunoonyako nga bakunyonyola mu nsonga zaabwe? Oba wowangaalira gwe toyinaawo muntu yenna akunoonya? Osobola okusanga abantu abamu abaga nti mwatunze malako ebbanga nga teri anoonyeza kumbuulira bizibu bye, teri anoonyeza kumbuulira nsonga ze, ng'ate akyenyumirizaamu. Naye kyoba omanya kiri kimu, nti singa omala ebbanga nga tewali muntu akubidde kasimu ng'alina ensonga zaagala omubeererewo, omuyambeko, omukolereko, manya nti oli mu muteeko gw'abantu ogusinga okubeera omulungi mu maaso ga Allah. Kyoba omanya nti manya nti oli mu muteeko gw'abantu omubi mu maaso ga Allah jalla waala. Omu ku basahaba abaatukulembera yamala olunaku lumu yagamba nti idha asbahtu, singa mbukeesa ku makya ne mmala olunaku lulamba nga tewali muntu yenna anoonyezaako kumbuulira mu bwetaavu bwe, manya bumanya nti ogwo musiiba mu misiiba gye nafunye, manya bumanya nti ekyo kizibu mu bizibu bye nafunye, oba oliawo Allah jalla waala yanyeegidde. Just olunaku lumu lwokka lwe yagamba nti singa alumala nga tewali muntu yenna amunoonyeza amusazeeko kumubuulira mu nsonga ze, amanya bumanya nti waliwo musiiba gwe yafunye, ayina obuzibu bw'alina, oba oliawo Allah jalla waala amunyiigidde. Ne usanga abantu bangi nnyo ng'abamu bakyenyumirizaamu, naga nze nakoowa ab'ebizibu, nze nakoowa abansaba, nakoowa abansumbuwa. Omanya bumanya nti oli mu muteeko gw'abantu ogusinga okubeera omubi mu maaso g'ekitiibwa Allah jalla waala, olw'ensonga nti omuntu omulungi, omusiraamu omulungi, omukkiriza omulungi, yoyo Allah gwe yatonda nga ayina okubeererawo abantu, ayina okubeera ku nsonga z'abantu, n'azibeeramu n'azituulamu, n'abeera nabo, ensonga zaabwe nesobola okubeera nga ziggwa. Era mbalongoofu abaatukulembera, omu ku bamanyi mu busiraamu bwaffe buno ayitibwa Fudayl ibn Iyad rahimahullah. Olunaku lumu ayina we yali atudde ng'asomesa abantu, ne we yali atudde ng'asomesa abantu ne wabeerawo omusiraamu ayasalinkiriza, najja awali omuwalimu ono, omusomesa ono, n'amukuba akaama ke yamukuba yali ayagala kumukutula, yali ayagala kumubeererawo, yali ayagala kumugasa. Abasiraamu bano abaali mu ddarasa y'omuwalimu ono nga basoma, bwe baalaba ng'omuwalimu ono omusiraamu asumbuwa omuwalimu waabwe, ate ng'omuwalimu ali mu kubasomesa, ne banyiiga era ne baagala bamugobe. Mu kwagala okumugoba, Fudayl kyava abagaana n'abakomako, n'abaga nti mumugoba mumuleke. Era bwe yamaliriza okuwuliriza ensonga ye bulungi nnyo, n'akwata mu nsawo ze n'aggyamu kye yajjamu, n'akutula omuddu ono n'amubeererawo. Bwe yamala okumukutula, omusiraamu ono n'afuluma n'agenda. Bwe yamaliriza, Fudayl kyava akyukira abasiraamu bano n'abaga nti bantu mmwe, omuddu bw'ajjanga gye muli nga mwetaavu, mumubeererangawo, mumuyambanga, nga mwebaza Allah jalla waala okubeera nti yabateeka mu muteeko gw'abantu abanoonyezebwa abalala okukola ku nsonga zaabwe, n'abeera nga tiyabateeka mu muteeko gw'abantu nga gwanoonya abalala. Ndowooza point ye eri very clear. Fudayl yagamba nti omuntu bw'ajjanga gy'oli nga mwetaavu, omubeererangawo, omuyambanga, nga weebaza ow'ekitiibwa Allah jalla waala okukuteeka mu muteeko gw'abantu ogunoonyezebwa abalala, ng'eriyo abakunoonya osobola okukola ku nsonga zaabwe. N'abeera nga Allah jalla waala gwe si gwe gwe yateeka mu muteeko gw'abantu nga gwanoonya abalala bakole ku nsonga zo, kubanga kyoba omanya nti wooli naawe si magezi go nnyo, si kutetenkanyako nnyo. Allah akutaddewo buteesi, naawe yali asobola okufuula nga gwe onoonya abalala,
ne bakola ku nsonga zo. Ekikakasa ekyo nze naawe ali eyampuliriza oyinza okubeera ng'olina omuntu eyali abaddeko omugagga ng'akusinga nga takumanyi, akaseera ne katuuka Allah jalla waala n'amwabya n'amuggyako bye yali amuwadde. Omuntu oyo naaba ng'akusalako gwe naggamba nti sheekhe mbadde nsaba ongulire ekyemisana, naye nga gwe gwagamba okumugulira ekyemisana ate wali mwavu nnyo ku ye. Kati kitegeeza nti Allah jalla waala gwa wakutaddewo obuteesi akadde konna asobola okukugjawo. Ekyo nno Fudhalu kye yagamba nti omuntu wajjanga gy'oli nga mwetaavu omubeererangawo omugasanga nga weebaza Allah jalla waala okuteeka mu muteeko gw'abantu abanoonyezebwa abalala okole ku nsonga zaabwe. N'abeera nga Allah teyekuteeka mu muteeko gw'abantu ng'abalala nga gwanoonya abalala osobole okubeera nga bakukolera ku nsonga zo. Basahaba batunyumiza ne baga nti omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yali kyakulabirako kirungi nnyo mu bintu byonna bye yasomesanga. Era mu bulamu bwa Nabi sallama yabeererangawo abantu. Jabir radiyallahu anhuma atunyumiza n'agamba nti mu bulamu bwa Nabi sallama bwonna ma su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama an shay'in faqala la, teri muntu yenna yajjako wali Nabi sallama nga mwetaavu ng'ayagala nabbi amubeererewo amugase nabbi amuyirewo omubiri. Nabbi n'agamba nti la, sigenda kukubeererawo, ekyo nabbi tekikolako. Era bagamba nti obulamu bwa nabbi bwonna obuwangazi bwe bwonna bwabeerangawo omuntu yenna yajja eri nabbi ng'alina ensonga gye yeetaaga eri nabbi, nabbi yamugamba nga nti nnyonnyola ensonga yo, bw'abanga omubaka wa Allah anaaba amusobosezza ogikolako abeere ng'agikolerako. Era Nabi sallama yayuwangawo omubiri gwe ng'aguyira w'abalala to the extent emirundi egimu ne bwe yabanga talina tekyamugaananga kuyiwawo omubiri gwe. Just take a simple example ekyokulabirako ekitono. Olunaku lumu Nabi sallama yali mu muzikiti ng'asomesa. Masjidi yalimu abasiraamu mu miteeko egy'enjawulo. Abafunyi baalimu, abasajja b'abagagga nga Uthman ibn Affan, nga ba Abdurrahman ibn Auf, Saad bin Abi Waqqas n'abalala baalimu, n'abataali nnyo bafunyi nabo mu muzikiti baalimu. Kati omusiraamu n'ayingira, bw'atuuka awali Nabi sallama kyava amugaa nti ya Rasulallah inni majhud, owange omubaka wa Allah enjala enzita, enjala enkalakata, olw'obwavu obuyitiridde obunnuma. Nabi sallama alikuwuliza ensonga y'omusiraamu, fa arsala ila nisaihi, n'atuma omubaka agende mu bakyala be agireyo omusiraamu ono ekyokulya asobole okubeera nga akiwa omuyala ono. Omubaka ono yatumwa n'agenda mu maka agasooka aga Nabi sallama, n'agamba omukyala yaliyo, n'amugamba nti nabbi agambye leeta ekyokulya ekiriyo tukiwa omuyala. Mukyala wa nabbi n'amugamba nti mu nnyumba tetulina ketuyinamu. Ono n'akomyawo amawulire eri Nabi sallama. Nabbi n'amutuma mu maka amalala era ansa y'emu ye yavaayo. Nabbi n'amutuma mu maka amalala era ansa y'emu ye yavaayo. Baageetoolola amaka g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam gonna mwattu teriyo kaavaayo okulaga nti embeera yali mbi nnyo. Naye despite nga embeera yali mbi nnyo, Nabi sallama yali very willing okubeera nga yiwawo omubiri gwe okuguyirawo omuntu omwetaavu. Era yagezaako nnyo nga bw'asobola. Yamala kulemererwa n'alyoka abuuza ekibuuzo ng'akibuuza basajja be abaali mu muzikiti, n'abaga nti man yudifu hatha layla rahimahullah, n'abaga nti mummwe ani asobola okutwala omusiraamu ono amuliise ekyeggulo kya leero, amubeererewo, amuyirewo omubiri ekyeggulo ekya leero. N'amugamba nti yenna anaaba akikoze rahimahullah, Allah jalla waala agenda musaasira. Faqama rajulu min al ansar, omusajja n'ayanguwa okuyimuka, yali ava mu bantu b'e Madiina. Ekyamwanguyiriza lwaki yayanguwa okuyimuka, n'awanika omukono n'aga nti ana
wange omubaka wa Allah nze kamutwale. Yalowooza nti bwalwawo omuntu omulala asobola okujja n'amutwala kyekyamuleetera okubeera ng'ayanguwa. Naye ekisinga okwewuunyisa nti ayayimuka n'aga nti ana nze mutwala. In actual sense naye mwennyini yali yeetaaga kutwalibwa mu mbeera yaliwo, naye mwennyini yali yeetaaga kutwalibwa. Ekyokuba naye yali yeetaaga kutwalibwa tekyamugaana kubeera nti abeererawo mulala. Era ekyo kikulaga nti omuntu okugasa abantu it's a talent, kitone nakyo Allah kiwa buli muntu. Gubeera mutima Allah gwawa omuntu n'aba nga asobola okugabisa abantu n'abayiirawo omubiri. Tekisinziira ku muntu kikyabeera ali. Muntu asobola okubeera ng'ayina bino ayina biri, bwe bibeera nga mu mbeera za bugagga ng'ayina mufunyi ayina ebiwera, naye nga muzibu nnyo ng'oyinza obutamuggyako wadde 100, ng'oyinza obutamuggyako. Mu muzikiti gumu abasiraamu baatuula nga balina ensonga gye baagala okukolako. Ensonga eno naye bazitoowerera nga yeetaagamu ku nsimbi. Bwe mala okuba zitoowerera ne batuula wansi ne basala amagezi, sente bazifunye batya? Abamu ku bo abaali mu muzikiti ne baleeta ekiteeso ne bagamba nti kye tuba tukola tugambe Haaji gundi atuyambeko. Haaji yali wa katundu ako nga bamumanyi, ate nga musajja mufunyi Allah yamuggulirawo. Ne baleeta ekiteeso bamugambe abeere nga ababeererawo abayambako ensonga eno esobole okutambula. Omu ku baali bamanyi Haaji mu muzikiti kyava ddamu n'abagamba nti ate mutegana Haaji tajja bbawa. Temutegana Haaji tagenda kubawa. Bano abaali mu meeting abamu kuba kyava babuuza nti lwaki ogamba nti tajja tuwa? Ono kyava ddamu n'abagamba nti Haaji mumanyi mukodo, that's why tajja bbawa. N'abagamba nti ate ekyokubiri obukodo bwe si bumunenyeza, naye ne taata we namulabako, ne taata we yali mukodo. Kati kitegeeza nti ebikulaga nti abantu okugasa abantu ebeera talent, kitone. Allah akigaba bugabi nti omuntu asobola okubeererawo omulala n'agasa omulala ate nga naye mwennyini agasa oba abeereddewo omulala naye mwennyini yeetaaga kubeererwawo. Sahaba ono ayagamba Nabbi sallallahu nti ana nze mumpe mumutwale nsobole okumufunira ekyokulya. Nabbi n'amuwa omusiraamu n'amutwala paka mu makaage. Bwe yamutuusa mu makaage n'agamba mukyala we nti teekateeka ekyokulya ekiriwo tukiwe omugenyi w'omubaka wa Allah gwatuwadde. Mukyala we n'amugamba nti mu nnyumba muno tetulina kye tusigazzaamu, okujja tusigazzaamu quuta, kyakulya kitono nnyo, ekyokulya kisigaddemu ate kya mwana waffe. Ekyokulya kyali kitono ate nga kya mwana means n'omuntu omukulu nga tekisobola kumukkusa, kyali meant kulibwa mwana muto. Bawe kyava amuga nti kyoba okola omwana muzanyiikirize, oluvannyuma lw'okumuzanyiikiriza ekyokulya okiteeke ku sowaani okireeta tukiwa omugenyi wa Allah. Look at that, tunuulira embeera eyo. Ate abo abantu Allah yabasaasira nga yabawa n'abantu bebawangaala nabo nga balungi, baali abaami abasajja nga balina n'abakyala abalungi. Kuba omukyala bwe bamugamba ekigambo ekyo n'awuliriza bbaawe kyamugambye, era ne bakoparatinga. Tusobola okubeerawo n'okigamba omukyala yaga nti nze omwana wange tayinza kusula njala, era najjamu na luyombo n'omugenyi ali mu ddiiro n'aba nga asobola okuwulira akavuvuŋŋano akali oba mu kisenge oba mu ffumbiro gye mubeera muli. Ne bano balina omukisa ogwali ogw'enjawulo ennyo. Omukyala bw'amala okuwuliriza bbaawe kyamugambye n'akwata omwana n'amuzanyiikiriza. Bwe yamala okumuzanyiikiriza Allah n'asaasira omwana otu ne tumutwala. Bwe yeebaka ono n'asitula ekyokulya n'akireeta ne bakiteeka ku mmeeza bakirye. Bwe yamala okukiteekawo omukyala n'adda mu kisenge, omwami ne bazikiza ettaala aziifa amafuta gaweddemu. Sayansi ayali mu kuzikiza ettaala
omwami nnyinimu yayagala okulya ekyeggulo kino abakiriire mu nzikiza n'omugenyi, naye nga logic yali behind ye ngo nnyinimu tagenda kulya, era nannyinimu teyalya, just yayagala ku entertaininga mugenyi ono, omugenyi alowooze nti ne nnyinimu ali mu kulya, kumbe nga nnyinimu yali agaaya kamwa kakalu, yali yeegaaya bwegaaya nga mukamwa temuliimu kalimu. Tunulira nannyinimu, mukyala we, omwana waabwe, famire yonna yasula enjala, ne bayiwawo omubiri gwabwe ne bagwirawo omulala, ne bagasa omulala despite nga nabo bennyini beetaaga kugasibwa, beetaaga kubeererwawo. Era ku makya Nabi sallallahu yamala okusaaza enswala ey'essubuhi, Allah jalla wala n'amuleetera vidiyo ekwata ku musajja we ayatutte muganda we, n'amubeererawo, n'amugasa, n'amuliisa nga bwe yabadde afaanana, n'embeera nga bwe yatambudde yonna. Nabbi n'agiraba ku lutimbe ku sikirini. Bwe yamaliza Nabi sallallahu n'ayimuka n'agamba ebigambo bino ng'abigamba basajja be, n'abaga nti laqad ajaba Allahu li fulani wa fulanati wa fi riwaya dhahika. N'abagamba nti mazima Allah jalla waala yeewuunyiza, nga yeewuunya ekikolwa kya muganda waffe gundi ekyokutwala omugenyi n'amubeererawo ne mukyala we wa fulanati, ne mukyala we ekikolwa kye baakoze, ne bayiwawo omubiri gwabwe nga baguyirawo omulala, newankubadde nga nabo bennyini ate nga babadde beetaavu. Allah jalla wala bwe yamaliza nassa aya egamba nti wayuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khaswaswa, n'abo abeerekereza priority ne baziwa abalala newankubadde nga nabo bennyini babeera beetaavu. Allah n'agamba nti waman yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun, n'oyo yenna alwanyisa omulugube ku mwoyo gwe n'agutukuza, n'aba ng'asobola okubeererawo abalala, n'abagasa, n'abayamba mu mbeera ez'enjawulo, n'abayiirawo emibiri. Faulaika humul muflihun, abo nno be bantu abeesiimye. Okwesiima means assurance, bateekwa okuyingira ejjana. Nabakito baganda bange, ensonga y'okugasa abantu nsonga nkulu nnyo mu ddiini yaffe n'Obusiraamu, ibaada nkulu nnyo ey'omuntu okugasa abantu. Allah jalla wala yagiwa enkizo nga nnene nnyo. Basahaba batunyumiza ne bagamba nti Nabi sallama naye yayagalanga nnyo mu basajja be abaddu abaagasanga abantu. Basahaba abaabanga n'emigaso ne gidda eri abantu baali bankizoko ku abo abatayinanga migaso gibavaamu kudda eri balala. Kyovulaba omu ku baali ku mwanjo nnyo eri Nabbi, omukubo ye Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Abasiraamu abasenguka okuva e Makka okudda e Madiina, jjukira byombiriri bibuga biri mu ddungu. Mu kibuga Madiina nakyo kiri mu ddungu. Bagenda okutuukayo nga in the entire city mwalimu oluzzi olw'amazzi amayonjo aganywebwa lwali lumu lwokka. Ate nga nnyini luzzi yali musajja Muyahudi, Muyisirayiri, naye nga yali yafuna obukyayi obuyitiridde ku basiraamu n'Obusiraamu. Kye yakola n'ateekawo ekiragiro nti oluzzi lwe tewaliiwo musiraamu yenna agenda kulunywako, okulaga obukyayi bwe yali alina ku Busiraamu n'Abasiraamu. Bw'amala okuteekawo ekiragiro, kitegeeza abantu baali bagenda kufa ennyonta mu ddungu omwo. Nabi sallallahu kyava abuuza abasajja be nti mummwe ani asobola okugula oluzzi luno ne lusobola okugasa abantu? Ate ye Nabbi yali agamba, teyagamba nti ani asobola okugula oluzzi luno lugasa Abasiraamu, wabula yagamba nti ne lusobola okugasa abantu. Uthman ibn Affan n'agamba nti ngenda ddugula. Nannyini luzzi bwe yategeera nti waliwo Omusiraamu ayagala okugula oluzzi, n'alusaba ssente empitirivu, n'agamba nti alwagala dirham 1,200. Zaali ssente empitirivu nnyo mu kaseera ako. Zoyinza okugamba nti zaali millions and millions of money today. Uthman ibn Affan ekyo tekyamutiisa, nakkiriza n'agamba nti ndi willing okusasula ssente ezo abantu bonna basobole okubeera nti bagasibwa mu luzzi. Nnyini luzzi bw'ategeera nti ono agenda kusasula ssente ezo neyekyusa,
naga nti aa ezo sente nasabye entono oluzzi olwo kapoloti ako we luli njagalawo emitwalo 2 ejja dirhamu. bwamala okusaba emitwalo 2 ejja dirhamu Uthman ibn Affan naga nti era ngenda disasula nakwata emitwalo 2 ejja dirhamu nasasula oluzzi ne luteekebwawo abantu bonna okubeera nga balukozesa. Gwe nange kiki kye tukoze okugasa abantu? Nsaba Allah asasire muganda wange omu namukwano gwange muganda wange yagula poloti ne poloti gye yagula nga erimu oluzzi. Poloti ntono etudde ku ttaka ttono naye nga erimu oluzzi ng'ate oluzzi olwo abantu b'okkaalo nga balukozesa. Ekirungi muganda wange oyo yinginiya bwe yamala okugula poloti eyo oluzzi lw'abantu teyaluggyawo kuluziba nga bwolaba oluusi abamu abagagga bwe bakola ne beekyanga ne bakosa abantu mu mbeera ez'enjawulo. Ono kye yakola yasaseetula oluzzi n'alusika ate n'alumodanayizinga n'alufuula lulungi. Oluzzi n'alufulumya n'aluteeka mu kapaati akalala abantu ne babeera nga balufuna mpaka olwaleero mwattu basenako amazzi ku luzzi olwo. Naye yali asobola okugamba nti azibyewo ataddewo amayinja kubanga oleda agenda kuzimbawo ennyumba ye, naye okugasa abantu kikulu nnyo mu bintu ebisinga okubeera nga bikulu. Nabbi sallama bwe yasomesa obulungi bw'omusiraamu agasa abantu mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla waala nti abeera ahabbu nnaasu, abeera omuntu omusiraamu Allah jalla waala gwasinga okwagala, era abeera khairu nnaasi, abeera omuntu omusiraamu asinga okubeera omulungi mu maaso g'owekitiibwa Allah jalla waala. Abalongofu abaatukulembera buli omu yakola ekisoboka okukola ebintu ebigasa abantu. Buli omu yakola ekisoboka okubeererawo abantu. Buli omu yakola ekisoboka okuyiwawo omubiri gwe ng'aguyirawo abantu. Allah jalla waala bw'ali bakkiriza omulundi oguliddako tujja kutandikiraawo tulabe abaatukulembera abalongoofu kaweefube waabwe gwe baakola, ebintu eby'enjawulo bye baakola okubeererawo abalala, okugasa abantu mu mbeera ez'enjawulo. Abagagga, abaavu, buli omu mu kifo mwe yali mu status ye, political, economic oba social status zaabwe, buli omu yagikozesanga okubeera nga agasa abantu abalala. Weebuuze gwe abantu obagasiza oba okosa bakose. Tujja kutandikiraawo tulabe n'ebirungi ebirala, fadhailu empitirivu Allah jalla waala ze yateeka ku muddu agasa abantu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.